Disitulikiti y'e Kalangala ekolebwa ebizinga 84 nga ku bino kuliko abantu aberiko emyalo egisoba mu 9 nga disitulikiti eno yeetooloddwa mazzi. Eno yali ekiikirirwa omukyala Helen Nakimuli kati omugenzi ng'okusinziira ku batuuze Nakimuli yali mukyala mukozi ng'abayamba ku nsonga nnyingi mu Kalangala era nti kyabakosa nnyo. Obuzibu bwe twafuna nti era Nakimuli kufa kuba Nakimuli yali atukutteko nnyo era ng'atusitudde buli nsonga gye twayinga tutwala ng'afuna bw'atuyamba. Era oyo omwami ekigambo kyagambye ekyabakyala okukulaakulana Nakimuli yali atututte wala nnyo era nga tusaba era mulanga gw'abakyala bwe tuba nga tusobodde okuddamu okufuna omuntu alinga Nakimuli nga wabuvunaanyizibwa bw'atyo tubadde tusaba oba nkiyite ntya kubanga tulina obulumi bunene situmanyi tituli muzzaawo. Ndowooza omubaka eyandisaanidde okudda mu bigere bya Nakimuli kuba katulede tulina ababaka olwedde basatu ng'abakiikirira Buggala. Naye ekifo ky'omubaka omukyala kino ne bw'oba ogenze mu constitution ya Uganda kyateekebwawo ng'omukyala asoosowaza nnyo ensonga z'abakyala. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvaayo ne kafulumya enteekateeka ez'okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala anadda mu kifo ky'omugenzi Nakimuli, omusasi waffe akyaddeko mu bizinga by'essesa okuwuliriza ebirowoozo by'abannakalangala ku muntu ky'omutuufu asanye okudda mu kifo kino akiikirira abakyala b'e Kalangala mu Paalamenti 12. Okutwaliza mu Kalangala erina okusomoozebwa okw'enjawulo okusinga ku bitundu ebirala ebiri mu ggwanga naddala eby'entambula. Twandisabye oba oliawo omuntu agenda okutukiikirira okwegatta ku babaka be tulina balwanirire nnyo ensonga y'ebyentambula naddala okusalwako kw'abantu okutambula naddala ng'essaawa ziweze 12. Kino kikosa nnyo nga bannakalangala kubanga bangi balina bizinensi zaabwe naye night economy eyo bwebanga tebereza nga oluguudo lugaddewo saa 12 tokyasuubirayo omuntu nalayingira ku kizinga kuno so kiziza nnyo ekizinga kino emabega. Omukulembeze gwe naalibadde njagala ye muntu avaayo n'afa ku bantu abanaku nga ffe ab'owansi kubanga mulimu abantu ng'oli oluusi azze okwesimbawo naye ng'osobola omutuukako ng'olina ekisibo naye nga tasobola kukuyamba. Kalangala tufuna okusomoozebwa kw'ebyobulamu wano abantu bangi batufaako nga tuli mu kugezaako okubatwala e Masaka n'olugendo lw'Entebbe olw'ensonga nti tulina ddwaliro eddene lyewandiise hospital erimu abasawo abasobola okubeera nga bajjanjaba obulwadde oba okubeera nga bahandolinga referrals ez'enjawulo. Feri etambula buli ssaawa ndowooza etambula naye ekoma ssaawa 12. Tebereza senga okikuba ekifaananyi mu bitundu byonna eby'eggwanga ng'oluguudo lugalawo ssaawa 12 ng'okuva ku ssaawa 12 abantu tebakyatambula. Kisomoozo ky'amaanyi nti abantu bambi baba basuubira oba oliawo ku bantu abayinza okuba nga bawagira ku bizinensi zaabwe okuva ku ssaawa emu oba 12 abayinza okuyingira nga naye bonoogenda emityana ssaawa 6 ez'ekiro. Boogedde ku kusomoozebwa kwe bayitamu omuli ebyentambula ebyobulamu n'ebyenjigiriza. Omwana waffe ono gwe twafiiriddwa mumulabye nnyo bulungi nnyo mu Paalamenti abadde atulwanirira nnyo okwongera okweyongerako ku bituweereddwa era bitukozesebwe bulungi nnyo. Nze ni mukyala musomesa mu Kalangala muno nsomesereza emyaka 38 nayingira mu ssomero baliyita Bishop Dansans Memorial Senior Secondary School nga lirina population baana 38 era nze abafuzi abasinga abali mu Kalangala muno bayita mu mikono gyange. Njagala omubaka addawo atuzi nga tusobola omutuukirira tumubuulire ebyo bye twagala Kalangala waffe akole ki ayitimuke. Ekyo kyokka omubaka yeetaaga okuba nga atuukiririkika. Stella Nambalirwa omutuuze ku kyalo omusomesa eyawummula agamba nti beetaaga omubaka anaatuusa eddoboozi lya Kalangala eribe kikwatako. Njagala bannange tuddemu tulonde nga tutunuulirira kikife ab'e Kalangala kye tulaba mu mubaka oyo gwe twandyagadde alondebwe kubanga bangi bazze ate buli gw'otunuulira era bw'oba omulaba alinako ekirungi waliwo abalabe tutalabanga nako
waliwo abalala tuzaala bazaale batutumuseyo bututumusi. Maria Nakitende yali munnamawulire wa Vision Group nga mutuuze ku kizinga agamba nti Kalangala esaanye okufuna omuntu ng'ajja kusobola okukola ku bizibu ebiruma bannakalangala nga Nakimuli bwe yali. So kati Kalangala yeetaaga omukulembeze nga mumalirivu nga muyiribi ng'asobola okugatta ebyetaagisa ku kizinga Buggalaffe kye tulaba ng'olukalu ate n'ekizinga n'ebizinga biri ebya constituency ey'omu mazzi. So omuntu omukulembeze asaanidde mu Kalangala ayina okubeera nga ayina byakoledde ku Kalangala nga tagenda kutandika butandisi. Ayogeddeko n'abamu ku beesimbyewo okuvuganya ku kifo kino era buli omu n'ayogera kwatandikira singa abeera awangudde. Tujja kutandikira ku kuleeta bukulembeze oba kubeera nga tuteekerateekera Kalangala nga tukikolera mu district ey'e Kalangala kuba ekitumenyanga Kalangala kubeera nga abatuteekerateekera oba abatuplaningira si be Kalangala. Kalangala twetaaga eddwaliro kuba kati tulina bu health center for referring atera ku health center for tubuye Kalangala tuzzenga tubinnyonnyola entakera ebyentambula ebyenjigiriza ebyobujjanjabi n'ebyemizannyo. Kyentandikirako nga nyingidde parliament kwe kwogerera omuvubi kubanga population esinga Kalangala tuli ku mazzi ate tuli bavubi. David Tamale yakusakidde guli eno Crab TV.